Eno ye wake up call mu programu etuli omukeeze. Amawulire mu weekend muno kusaidi y'abantu b'ekiteezi nga tegabadde malungi. Weekend eweddeko yagenze okuggwako ng'embeera si nnungi. Abantu abawangaala yabadde ya kiyongobero, embeera yabadde ya kinnyikagobe. Tolaba nti bagamba enkuba obudde buba bwa kinnyikagobe naye bwafuuse bwa kinnyikagobe. Embeera engeri gye yatuuseemu mawulire tegabadde malungi. Tusaasira nnyo bonna abafamire abafiiriddwako abantu bammwe. Kibi nnyo 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 nnyo, kibi nnyo ekyatuuse ku bantu b'omu Kiteezi. Kasasiro ekitegeeza abadde yeetumye nnyo waggulu ddala. Era bwe kibadde abadde ali eri okumanyanga Katonda alina engeri gye ya Katonda omanyi bw'asalawo buli kimu kiba kyewuunyisa. Era bwe kiri kufa abantu olaba nga kyewuunyisa. Yavudde walako okutuuka mu bantu wansi eno mu kiko n'agenda nga yeeyiringula okusinziira ku bamu ababaddewo abayinza otubuulira kuba entuumu yabadde eri naye nejja nga yeeyiringula paka mu bantu. Neesaanyawo n'ennyumba z'abantu. Ate kati esobola osaanyawo abantu ennyumba si kizibu naye obulamu naye mu butuufu ono kasasira ani batugamba KCCA evunaanyizibwa. KCCA evunaanyizibwa wadde nti olumu baga nti bateekawo ebitongole ebivunaanyizibwa ku nteekateeka eno naye ekintu tukitunuuliza KCCA nga yo. Kyensuubira nti be balina era okuvunaanyizibwa ku nsonga eno oba okugirambikako. Anti olaba bw'owa omuntu omulimu buba buvunaanyizibwa bwe okumonitoringa. Era bwe kiri. Kubanga wonna tukukwevaluating omulimu gwe bakoze okusinziira ku ssente z'obawadde ng'onoonya accountability ya ssente. Obvious case olina okuba nga wamonitoringa okulaba ssente bwe muziteeka zigendawo zitya, zikola kye zirina okukolebwa okola. Kati bw'ogamba mbu nno KCC erina be yakwasa omulimu okugira kasasiro ebadde erina okubeerawo ko n'enteekateeka ey'amaanyi. Lwaki ebigambo biba bingi? Tunoonye yennyini avunaanyizibwa tunnyonnyola ensonga ze. Omwogezi w'ekitongole kya KCC yennyini bw'ati alina okyogerera tutegeeze ku nteekateeka zino. Omwami Dani Wabwere era yalina otubuulira kuba kakati ffe bye twebuuza era yalina okuba ng'abituddemu. Gira munoonyeenoonyeekaawo. Ndowooza era yennyini yajja otubuulira ku nteekateeka eno bibadde bitya bitambudde bitya era balina nteekateeka ki ku bantu bano abafiiriddwako abaabwe. Hello. Tukulamusiza ssebo. Ono Kasekende aline mu Mbejja Feeder program tuli omukeeze ku Pal FM. Gabi bye byatuuse ku bantu b'omu Kiteezi. Alo, tuli kumpewo. Yesebo. Okay. Twafunyemu obuzibu. Yesebo. Wabaddewo ekitundu ku landfill y'Ekiteezi we tusuula kasasiro ekigulukuse ku lw'enkuba n'amazzi agayingiddemu n'ekizitowerera ne wabaawo engeri ya landslide oba okugulukuka kw'ettaka naye nga n'okugulukuka kwa kasasiro n'ayingirira abantu era n'ayonoona ebintu awamu n'okukosa abantu. Twogerera nga abantu be baddibwayo ne batwalibwa mu malwaliro muri St. Stephen awamu n'eddwaliro ery'Mulago nga kati tuziweredde essaawa 11 tubadde n'abantu batugenzeeko. Honorable Lilian Abba owa minisita owa disaster awamu n'abakungu kuba mu KCCA nga bwe muli executive director n'omumyuka we awamu ne road mayor nga mu kakiiko akatudde kasazeewo nti abantu abakoseddwa batwalibwe ku Kiteezi Church of Uganda
waliwo ekibangirizi n'ekisaawe basuddewo era bano bagenda okubawera obuddamu bagenda kuleeta tenti bagenda kuleeta emmere awamu n'ebyokweyambisa nga tuli mu kiseera kino paka gavumenti bwenaasalawo ekyenkalakkalira ekyokukola. Esebo waliwo okulabulwa kwonna nga KCCA kwe mwali mukozeewo mu bantu abaliraanye ekifo kino? sijja kukiyita kya mukisa naye tubadde tuze nga tulabula abantu baffe ne wiiki ewedde twalina miitingi n'abo abalonda kasasiro okugyamu ebyokutunda okwewala okwambuka waggulu ku kasasiro oyo era mu kiseera kino ekyenkuba naye ofukusa abantu baffe oluusi osanga balina akakwato oba balina embeera bagaana okuvaawo abamu ne balemerawo naye ekyo si kyo kikulu kati. Ekikulu kati kwe kulaba nti nno tujjayo abo bonna abakyakwamiddeyo munda abamu n'okulaba engeri tituna handolingamu ensonga eno. Pulaani yammwe ebadde etya ku kusanyawo kasasiro nabadde yeetuumye nnyo? Kitenzi landfill etuuse ku kiseera tulina okugikomishoni oba okugijja mu nkola naye nga tugenda kutumbula omutindo gwe tukola mu kasasiro oba gwe tukwata mu kasasiro tugenda kuteekawo ekkolero eddundu erikyusa kasasiro nerimukolamu amasannyalaze awamu n'ebintu ebyali eby'omugaso nga kino ekyuma ekyo kigenda kubeera ddungi. Twagala kuddamu kusuula busuuzi kasasiro wabula kasasiro okuvaamu ekyomugaso era ye purojekiti etandika tuli mu feezi ya feasibility study oba okulaba enkola n'obusobozi obunaasoboka okubeerawo nga tutandisa omulugu guno eddundu era byebigenda mu maaso naye ebyembi ng'ebigwa bitalaze kuba naye weyazitoyesezza ekintu ekibumbulukuka. Ng'oggyeko okubabudamya mu kifo ky'olambise waliwo ku nteekateeka ey'okuliyirira abantu abafunye obuzibu mu mbeera eno? Ekyo abakulu batakyogerako gye bujja mu maaso awo naye kati ng'ensonga enkulu yakulaba ngeri yakuyambamu bano bantu abakoseddwa awamu n'abakyali wansi w'ebisasiro. Nga tumaliriza waliwo abantu abamu abavayo ne bagamba nti oba oliawo ensonga eno baginenyeza KCCA. Embeera eno oyinza kuba ogyogerako ki? Embeera eno nga baginenyeza KCCA. Kino si kiseera kyakunenya muganda wange, kino kiseera kyakulaba nti tusooka ne tutereeza, tusooka ne tuyamba abantu baffe abakyakwamiddeyo eyo n'abo abaviiriddwako ab'enganda zaabwe. Tulina omukwekeza minyiga ki ekirina okukolebwa. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeegesebwa. Kale mukama wange. Yesebwa. Ensonga si byangu. Naye kyebuuzibwa babadde bujja tebamulaba nti mungi nnyo bamukendeeze nga tebanatandika nteekateeka eyo gye babadde bagamba nti osanga balyagadde okubanga bamukolamu ebintu ebyenjawulo. Kale twongera okusaasira mwenna abaviiriddwako. Tusabe n'ensonga oba oliawo abantu bano abakoseddwa ate babeeko engeri gye bayambibwamu abakyalina obulamu. Weewaawo. Ye wake up call mu programu etuli omukeeze.